Oli mukulaba television ABS ekuumuza ebirowoozo what ye bandi joyingiramu kwegamba n'owulira ekidongo nga buli kadongo konna okawulira mu rhythm yaako n'oyingira mu ndongo baba n'olowooza nti bataddemu CD. Oh my God! Hey, agamati jimu wange mulhaye wenkanyala tabulungi wasebo jimu wange habula nina eddoboozi kansoke mayimbiremu wanzije waffe nze gulo sikyaddayo olwaleero kankubuulire ekyama kyange omwana muwala yaleeta obuyimba banaye Africa Band erina obuyimba bungi tujja kubanga nga tubukuba tulinayo lwekyamagoola bannange obanga eyo abakyala akakayimba nina kyekanzijukiza mujja kubanga mubulaba nga tubukuba mpola tulinayo kakajowanita kawale akagamba nti funda n'omubi ng'azaala ng'alima nga yaniriza n'abagenyi n'emmere n'enfumba ne kacyayi n'afumba n'abaana abo n'abika alala bagamba batero program baba lubabu bagita lubalula no stress Gloria kasitayingirawo mikwano ABS TV kulutibe gagadde ABS TV nabagamba ti Sheikh Dalausi yagiteekamu ensimbi awo neetereza ku mukama wange nakugamba gwe wenna omwami Anoba omwami Anoba omukyala taterera mu maka yebuzaabuza yebulankanya mukwano omwami bamutwala gwe lumba bulumbi walewa Sheikh Dalausi mukono seeta omukoneko ku namba y'essimu eno wammanga mikwano nabagamba nze wenyingirawo bweti funanga bufunyika peni wehe olindirira ebijja mu maaso omukoneko ku namba y'essimu noti 700 888 23 91 oyo gwe bayita Sheikh Dalausi temukuona kuyanga ate nze sijjanjaba mikwano mwe mwenna baana abalina simanya mbu omwana wange omwongo tebukola bo bwagaana mbu omusajja owange asula olumu enkya n'asula ewalala mikwano oli kuki omusajja bamutwala beera mu class nabagamba abakyala mubeere mu class abaami ennaku zino babbula tebakyalabika mubeere mu class mbwe simanya mbu ennyumba yange yakoma mu madirisa biki ebyokola byagigaana okulinnya waggulu byebiki emirimu gwe gamba omulimu okukola ennaku 2 ne bakugoba mukwano ogenda bakulombera edduwa ogenda n'emitwalo 2 n'ekitundu gwe koni ku namba y'essimu eyo buli kizibu kyonna ky'olina bajja kubeera nga bakubuulira oba basobola okukikola oba tebasobole mmwe bano simanya mugenda bweru visa yange tekomawo visa yange biki mbusimanya passport yange yalemerayo mikwano kona ku namba y'essimu eyo noti 700 888 23 masa ungenda kwela nga mpita amasimu not now nja kubeera nga mbagamba amasimu diro mba mugategeka ne message nja kubeera nga nzisoma ku noti 782 14 34 mikwano mujja kubeera nga muweereza message zammwe mutumire ku bantu bammwe abeeyo ewala nabo bamanye nti no gye muli mu Kampala maama yekiki ennyo ne woba mundi bujo ne woba wa ne wobeera wa mikwano tujja kubeera nga tuzisoma abantu b'Kamoocha mugamba ki abantu Kamoocha abantu b'Kamoocha abantu Bekalere abantu begayaza mwe baloko abakyala abenjawulo abakolera mu butalo butali bumu abamu banyusa abamu batudde waka mikwano mwe namba bonzeko kasitobera nga oli ku ABS TV ngola program abaddaano batuule nange Gloria nakazi mikwano nkubuuzizzaako nti webala okubeera nga okikwasaganya webala okubeera nga ogibeerako nnyo nkoze ne taata Shakulu ranks kale yange baba kamera nti ngolabe n'obulwadde yadde mulwadde tasobola kusubwa nga nkola program abaddaano batuula ne waba mulwadde avaayo baby yavuddeyo nga mulwadde muyina agamba nina okukola ne Gloria King Swahili control room as usual abeerayo nga kikwasaganya bulungi nti terera booti abeerayo nga akikwasaganya banaga abantu bekasanga timba bonzeeko nnyo ab'omukyaddo ono mwenna kati kye muliko nkiraba muli ku bululu obululu butambula mbalengera awo Bobby kyakola simanya ne kanti nti mwenna abeesimbyewo eyo naye Bobby abagamba ekintu kimu buli lwajja
akayimba kakatambula ti wamulandi mazima wanvu ti oli mazima wanvu palampa mundeke wamulandi mazima wanvu nakonkona baba ayayayaya mukulike mbimba wa fobo bonanga bimubulabye so sene chuck there was on pliers she let nobody bana ebisere bibuloza mbijukira chuck de masinga yaliwo akubye obuyimba indwe bungi obwenjawulo obungi nnyo obwenjawulo she let nobody she don't let nobody but me nobody but me Emprolando abulira wa Emprolando ulira bwe yakonkona ngati na konkona nga mwana muwala yefuda talira na konkona Emprolando ebisere bwe yakubanga oyima nakuba nti sirikawo baby mama nakunaludi hasakuwa bed bannange Empla naye kati oba yaddawa bannange Emprolando mukwano koma omu kintu nze sikulaba nakubawo piga makofi Ochal program Abadde Anoba atule mukwano ne Sheikh Dalausa agiteekamu ensimbi awe mukono seeta nabagamba mu abalina ebirwadde bonna ebibatawanya kona ku noti 70088 23 kyenda mu mukwano gwe ne baba bakuloga kinanansi mukwano kuba ku simu eyo bajja kubulira basobola okujjanjaba oba tebasobola mujjawo akuli busy akulisa akakanja ngwe mukyala atuddawo mu ntebe mujjawo akulisa akakanja simanyi omusajja bamutwala mukwano beera serious omusajja bamutwala beera mu omusajja tabanda mukutwalako boyfriend yakulimba embaga yakulimba okwanjula mukwano beera mu class ze nsimba mbagamba mulimanya kyemulimpa mikwano banayi kasoke ngende kubana aba VIP records nabagambye abawala mwenna abalenzi abavubuka abasajja abakulu abakadde nga gwowulira oyagala ennyimba zo baziteeke ku mutindo ng'owulira oyagala ensi ekumanye okwetoolola Kampala yenna okwetoolola ensi yonna bakutegeere mukwano kwata peni sagala kiddamu sagala kola kikwata peni nkuwe namba y'essimu eno ejja kubeera osobole okubeera ng'obatuukirira aba VIP African Studios mention jiwulire mikwano VIP African munaku 7 nga tezinayita mukwano ogenda kubeera n'omukisa guno okubeera nga egundi audio wo bamukolera emitwalo 10 audio wagenda kubeera nga bamukolera emitwalo 10 naye nga okumutambuza bo ekyo tekikwatako gwegenda bugenzi o recording oba wamaloboozi bukasitoba ngoyina eddoboozi eddungi mukwano ngoyina akaloboozi ng'okeekakasa ng'okeewulira muli ng'okeekakasa baaba kona ku namba y'essimu eno wammanga noti 753 abayimbi mwe mweŋŋamba mikwano abayimbi newoba oyina gweyagala okupromotinga mukwano tekigaana nga gweyagala muteekamu ezo sente eza audio eza video emitwalo ago eza video ate n'ekirala okwewandiisa gwa mutalo tojja n'ogamba nti batugambye nti no byabwerere bannange ebyobwerere byakoma olaba ne kaabuyonjo ya nusu nabagamba ebyobwerere byakoma ne kaabuyonjo ya nusu otukaleero omusajja nagamba ya 3 ko gwenki nti okuyingira 3 ate zigenda kulinnya zidde ne ku 5 kati gwe mukwano okwewandiisa mutwalo si tekyali byabwerere kona ku namba y'essimu noti 753 12 mukitegedde mikwana abayimbi abawulira nga mwagala babamanye mwagala ennyimba zammwe bazireete wano nga tuzikubira bwerere tukola tutya tukwogerako ennyimba zo tuzikuba mu Abadde Anoba atuule mukwano genda babeere nga bakukolako emitwalo 10 audio emitwalo 3 video omutwalo gwakwewandiisa kati mukwano beera mu class ogende ng'okimanyi enamba y'essimu njikuwadde mwebe nagambye okunsindikira message as Gloria okugisoma okumpewoyo ku TV yo ku noti 782 nakugambye nti no program baba lubabu program lubabu Sheikh Dalausi yagiteekamu ensimbi mwe bakyala abalwadde mwami Anoba simanya bikoze bitya genda simanya emirimu gyagaana gwe emirimu egijjo tegitambula byagaana mukwano byagaana kona ku namba y'essimu noti 700 28 23
kyenda mwemu ojja kubeera ng'okikwasaganya gwalimanya ky'olimpa maze okukulagirira watuufu va ku ebyo ebyokubba mukwano va ku ebyo ebyokusibira mu masabo va ku ebyo ebyagunde ebyaki ebya shiriki bino ebintu si bya shiriki okiwulira bebi mitwalo ebiri kitundu gy'oba ogenda nagyo beere nga bakikwasaganya awo mu magezi hoho hey nakugambye nti atuyoyota obulungi bw'ati ye Favor Beauty Salon tuukaawo ku Majestic Plaza mukwano ku level 4 floor number 41 ojja kubeera ng'okikwasaganya nabagamba temunkubira mikwano temunkubira nabagambye okuweereza message ngenda kwera nga nkwatayo amasimu 2-3 nabagambye nti komewo okukwata simu zammwe ayayaya kiki banange tewali kyekiriwo bagamba kyabekasubi okitegeera wanje singa obadde mukazi nandikuwadde ebizigo kayimba ki mukwano akavikita kamenye baligabana ebyabwe baligabana oh my god wanje kikwano ono nalongewo obulenzi bannange nalongo ng'obuze sibuze naawe bannaye nze ombuzeeko sikyakutegeera obulamu buli kiriya ondabi allah nze nsaaga nkujjukiza n'emyaka giri gye bagiriramu kaakati njagala okubira akayimba ka maama akamaama aka Judith babirye aka maama mukwano ngenda kubeera nga nkanoonya nkakubire maama nalongo abalongo bandabire balongo batumiddeko omulala ali ku simu anti abadde Anoba tule wabula nja kukubayo akayimba kabadde Anoba abadde Anoba tule wanje mukwano sigamba ogamba otya kikwano wanje ondabye obadde otya bagamba kyaba enkungulutale bannaye onkyaye bannaye kadidi onkyaye mwalonda bubi waji akakinene So I don't scare. Wabula kinga jakubanga kanoonya. I don't scare. Banaye batumideko mwe nawe enkungulutale. Mwe balokwera nga mwe kumira ku ABS TV. Bannange kadidi ombuzeeko. Abenkungulutale mikwano mbabuuzizzaako nnyo mwe balokwera nga mukikwasaganya mwe mwenna abakuŋŋaanira awo ewa kadidi mwe balokubeera nga mukikwasaganya n'abantu mwenna abakuŋŋaanira awo ewa magi mbatumiddeko nnyo magi namuganga mwe balokukikwasaganya nga mugamba nti ffe tuva ku ABS TV kabube kiro oba kuliko ki ate Gloria bw'atuuka ne mulyoka mukuŋŋaana ekyalo baba ne mbagamba nti mwe balokubeera nga mukikwasaganya ali ku simu omu so kemba kubira obuyimba bwamwe bwe munsabe I don't scare kale mukwano nayo ojebaleko bagamba kyabeeka subi banange sigamba kubanza omuziki gwanyingira newe mantambula butambuzi era nange njagala ompeeyo omuziki muziki ki mukwano ogwo gwa Victor Kamenye baligabana ebyabwe awelezaako mailo koze kasubi ndankani ne promota sebatuuka ne Patrick walayi ejjo banyaawo timu mailo koze njitumiddeko timu Nailo Talent n'abawuliriza ABS mukwano we balo kubatumirako abawuliriza ABS n'abagiraba naye nga mugamba omutamwe n'abatimu Nailo Talent abagyekuumirako bamasimu mwe balo tuteeka mu ssente bannange mwebali ddala mwe mwenna bali akutizima ekyamakanga bamamafuswa maneja awo mwenna mbabonzeeko awo mwe balo kubeera nga mukikwasaganya kati nesawe no waliwo abali mukunda banga bali eyo baba chapatinga mikwano enwa katugere muyimba bamwe bwe munsabye nate nkomewo
King manesa bonkubira obuyimba bw'abo abantu I don't care tinze siri chusa achal program abajana batulanja akadde katuleka nakugamba nti Sheikh Dalausi yagitekamu ensimbi right now nga tetulina sawa Sheikh Dalausi ono gwe mulaba wano anekedde nkofiira ye Sheikh Dalausi nga nsanyisa okulaba mukwano buuza ku bantu akadde tetulina alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Banna ya basibi mwebale kusiba insha Allah nsubira Allah okubasa solame ebirungi nolwecho nze Sheikh Dalausi bulijjo Lydia ani Gloria bulijjo Gloria abagamba buli kimu kyonna nze akyasinga okusomeddwa wano ku lukalu lwani Afrika nolwecho abalala bonna tubababuza tubabalimba nze Sheikh achasingayo okusomeddwa Allah najanukula nensobola okubanga nkola kinga nkikwasaganya enamba yesibu yojebulaba ku note 7008883 otabulaba ono manya bakufeze bakubye bakukoze eki bagenda kukusadda kanze mbabulira ebyo byonna byensima mbagamba ono yabikola sinze mukwano botuka aliwe nagamba nga tolaba mwami ono manya bakufeze nessawe eno jalaga agenda kubeera nga abalindiridde mwe mwenna balina ebirwadde bibatawanya abaami abakola kyabagenda abano bango mwami wo takyateredde mukwano abakyala bakakase ne bano babloka abate emirimu gyabwe gisetambula bulungi nabyo bikola nambakolako waliwo mukwano gwange yendooza amanyi bulungi yajjako olunaku nagamba waliwo ampadde obukadde 5 yagala poloti naye abumpadde leero nkoze ntya ate ajagala leero nangamba simanyi kyononkolera ningamba tuulaawo kakkana jakulombereddwa insha Allah agenda kwanukula ofune poloti eyo babuloka muli kuki enamba y'essimu yeyo gwe ng'olina zipoloti wazisubula zaadiba mukwano kona ku namba y'essimu eno ogenda omulumbe gundizo zitandika okutambula oleme kubeerawo ng'otudde butuuzi Harmony gende wa Sheikh Dalausi akulombereddwa poloti zirekerawo oddiba naawe ayina omukyala eyanoba oba omusajja yagenda nga tobitegeera ono simanyi tebampa buyambi abaana ababasuulira abaana basajja mmwe yanjagala ko lumu n'agenda nange sibitegeera ebyo nasibirabawo kulwa Allah n'ebirala ebisinga awo tujja kubeera nga tubibategeeza essaawa anyway twabagana nti program eno ebeerawo okuva ku Monday mpaka Lwakuna bwetyo tuba tukiggala nyewe balekwera nga tukwasaganya ne mchala bwetyo tugenda okubeera nga tukiggala olunaku lwaleero mugende wa Sheikh Dalausi abajjanja ebirwadde ebibatawanya opimatovu nkutumiddeko ne mchala wo mukwano mwebale kukikwasaganya Grace yes King tugende mwaka akayimba tubeere nga tukiggala n'abawala nyandi bubi agamba Gloria vayo nyingirewo Sheikh sibula ku bantu abatulaba bakusange uyo emukone seta subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Agezo bali ndira nti akadde kamulesewa alumbye ku base mugende mukoneko kuna maisimu yo note 7008823 babba mikwano bwatyo kikoze olunaku lwaleero King Ntera yakayimba ako tugende oli mukulaba television ABS ekuwumuza ebirowoozo